Jamusinziro kubanga mutulizo olunaku olwaleero omwezi ogwa Desemba tugutwaliriza mpolampola mu weeks ntono nnyo nnaku bunaku ntono nnyo tujja kubanga tuguwumba ku guno omwaka. Yes, ebyo bye waluubirira okukola mu mwaka guno obituusizza wa twogera amazima. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikutte bannayuganda omubabiro. Ensonga emu ku zaasinze okwokya gwe muliro gwennyini ogwayokyezza City House mu Kampala wakati. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Kuba essimu otubuulire ensonga gw'oziraba otya, biki Ekyabadde kirina okukolebwa okulaba ng'ebizimba byaffe ebimu mu Kampala tebikwata muliro. Tubuulire. Naye nga tetunagenda wala eyo, njagala okujjukiza gwe wenna munnange anyumirwa akazanyo kano ak'okusiba ku mipiira egy'enjawulo kiyite okubetinga nti kampani bwaguuga esinga odds ennungi eyitibwa 1xbet ate ng'okwegatta ku 1xbet kya bwereere free registration. N'olwekyo olunaku olwaleero weegatte ku 1xbet okozesa promo code 256C ojja kuba ofuna bonasi y'ebitundu ebisukka mu 200 200% ku deposit gy'osooka oteeka ku akawunti yo. Naye njagala okutegeeza nti gwe okukiraiminga bonasi eno kilikinga mu link eri mu description ya video eno ekutwale ku page gy'ogenda okugulirawo okozesa promo code n'ebitundu 200 bigattibwe ku deposit gw'osooka oteekayo. Now njagala okujjukiza nti gwe nali wansi w'emyaka 25 tokkiriza kubetinga, tokkiriza ate naawe asalawo kikole responsibly. Tobetinga sente z'ogenda kusasula mu bills, tobetinga sente za school fees, tobetinga sente z'obadde olina kuweereza abantu mu kyalo kulya Christmas. Olunaku olwaleero yogera nange asookedde ddala ku ssimu. Hello Sebo, weebale kuweereza. Kale sebo nawe okulira Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga akolera entebe mu kitolo. Ogamba otya Myasi? Obulamu buli butya? Sebo, ndi mukosefu. Kiki? Si buli bulungi. Kiki ekyatuuse? Omusujja? Mbeera ki? Omuliro gwanjokyezza era ndi mu ddwaliro wano nfuna ku bujjanjabi. Muliro? Ate nga n'omukazi gwe nabadde naye yanzibye waleti. Annange kati ndi wano ku bisago mu ddwaliro. Banzijanjaba bisago ku mubiri ate nga nina n'ebisago mu nsawo. Bannange ebisago wabifunidde? Ebisago wabijjeewo? Ebisago nabifunidde ku kizimbe kya City House mu Kampala. Bannange naye omukazi yabbye waleti yange. Bannange kiki yagikubyeko atya? Gwe omu ku babadde nabaddeeyo n'omukyalo omu nga tugezaako okwesanyusa. Omuliro gye gwavudde nange kyategeddeyo. Mazima ddala saasiranze nzekka kuba omukazi gwe nabadde naye yanzibye. Kirabika ye yakumye n'omuliro asobole okunziba. Naye Myasi nawe olikaate. Banna obulumi bulira obulumi muvivi. Sebo, nsaba onnangireko omubbi tumulabise. Nkuwadde omuzindalo weerangire abantu bakuwuliriza. Abatuwuliriza nze Myasi mbika waleti yange. Yafudde waleti nfu? Nanga waleti yange yabuze wiiki ewedde ku City House omuliro nga gukutte ekizimbe. Waliwo nnamwandu muddugavu mweru mumpi muwanvu munenemu mutono si munene nnyo eyabbye waleti yange. Bannange nsaba mundabiddeko ebirimu byonna twala, naye endagamuntu nkusaba yokka gy'oba onkomezaawo nz'ojja kuba onkoledde. Okay. Sente zonna ezirimu
ne bw'otwala bwe nnaaba mponye nja kukola endala. Tuwe ekifaananyi mwabaddemu ssente nga mmeka mu waleti? Mu waleti mwabaddemu ennusu zange 2,300 zonna baazitutte. Omunaku alabidde mu dduniya. Genda eri. Myasi ali ku simu. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezziroobwe ku ffaamu y'amajanja. Ogamba otya omulimi? Ssebo mbadde China mu kibuga Gwanzu. Ekibuga Gwanzu wali okiwuliddeko? Yes, nakiwulirako. Naye gwe ataasoma oba wakiwulira wa? Olabika owulidde bubi. Sigamba kanzu y'Abaganda. Ngamba kibuga Gwanzu. Wali okiwuliddeko? Nakiwulirako ku GTC A&C Cargo. Be batera okuleeta ebintu okuva China. Olabika oli mutuufu. Era nkuwadde obubonero busatu. Mbadde mu kibuga ekyo nga ndaba bakama bange aba GTC A&C Cargo engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Mpulira. Lumu nabatumako ebintu ne babindeetera. Ku luno nabagamba njagala ntambule nabo. Buli kimu nkirabe face to face, back to back. Mpulira. Seba abantu nga babadde babonaabona okutikka ebyamaguzi babijje China okutuuka e Uganda. Abamu bambi nga baferebwa. Mazima. Ate abalala ebyabwe birwawo okutuuka omuntu n'otumya ebintu ne bijja oluvannyuma lw'emyezi 6. Bannange. So malicious. Naye njagala okukakasa abantu nti GTC Cargo ebyamaguzi ebitikka buli lunaku. Era bituuka e Uganda mu nnaku ntono ddala. Obulango bulijjo mbuwulira mu nnaku ntono 5. Kati nno vva mu kuwulira obuwulizi obulango. Kuba essimu oba weereza WhatsApp. Ebyamaguzi ebyo bajja bikutambuliza. Teweetaaga na kugenda China. Naddala ate engeri gy'otamanyi na Luchina. Gwe nga wagenze. Anti nabadde mu vacation nga nnoonya wendiira ku ssente zange. Naye kati gwe omwavu. Ndowooza eky'obugagga ky'olina bulamu. Ebya vacation sikiwa nti oyinza obisobola. Bigambo bingi bwe ndowooza. Ensonga Sebo nawulidde nti weesibadde. Aniteira owaabukedde. Yes. Yazadde. Kwegamba SB4 yafuuse dda taata. Awo wenjagala okugambira nti congratulations family ya SB4. Ekigambo kyogedde bubi kiri congratulations. Bwe nkyogedde bwe ntyo omwana n'addayo mu nabaana. Wabula otama. Omumwa gwo gwetaaga kuteekako supaggulu. Gulabika gwayulika tegukyasobola kwewumbako. Ate ensonga endala wootabadde eya loogi City House okujja wagiwulidde? Ogamba kino ekyabaddeko loogi waggulu? Ekyo kyennyini. Mujja wange Butricious Daisy ow'ewandegeya awo waabadde afuuyiranga emmindi. Vaawo. Ye yayokyezza ekizimbe ekyo. Atya? Mujja wange alina ettima. Liva ku ki? Yayagalako okwetunda. Naye nga bakasitoma beemulugunya nti akambagga. Omusajja oyo omunene eyalabikidde mu kavidiyo ng'agezaako okuwagaanya mu ddirisa afulume ekibambulira. Wamulabye bulungi? Ye yagobera ddala mujja wange emisinde lwa kukambagga. Naye Maama Joan okukambagga kye ki mu Lungereza gwe yasoma? Kukamba kwe kukambagga. Mujja wange kisiraani kyennyini lwakuba abasinga obungi muyinza okuba temukimanyi. Wangi? Naye mujja wange yakubya ne Manchester United emipiira ennaku zino. Atya?
abadde afuuyiranga Lasford emmindi mbw'ayagala amuganze. So malicious. Mujjawo nga wa mutawaana si wa bulijjo. Ate njagala n'okubuulira kino abasinga obungi kye bayinza okuba nga tebamanyi. Kiriwa? Mujja wange oyo yalemezzaako n'omukulembeze ali mu buyinza. President gw'ogamba? Yes ssebo, gwe njogerako. Yoweri Kaguta Museveni. Nvaako nze ŋŋamba pulezidenti wa UMA. Hello? Atidde drone. Anyway, yes, njagala okubajjukiza mwenna nti oli ku Oya FM. Ali ku simu? Hello? Mukuliko omwaka maama namwe abavuzi ba taxi bebazo mwebale kutuvugawo we wangi mukuliko omwaka maama namwe abakozi b'omuloogi tubebaza mwebale kutaasa abantu bambe tontulu mukulu wangi sebo nze matali si solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United eya Ten Hag. Agamba atya solido y'abakyala? Ndi bulungi mpozi mmweyo. Naffe tweyagala tetulina buzibu. Njagala okusookera ddala okwebaza abaleseho. Leseho. Yes. Luli nakubuuza ku ngeri gye nnyinza okufunamu looni n'ondagirira. Yes. Era natuukayo ne mbagamba bye nabagamba ne bansaba ebiwandiiko bya bizinensi yange ne mbalaga n'omusingo. Mpulira. Akasente nali njagala kawerako naye ne baŋŋamba okusinziira ku bizinensi n'omusingo sente bajja kumpa ntonotono. Naye ssebo akasente baakampadde era Christmas season eno njagala mbeere serious kubanga ngenda kuba nkola ebintu abantu bye baagala mbe batuuseeko. Njagala nsasulire sente ezo omwaka gumu. Interest eya 3% teyinza kunnema. Nja kulwana ngisasule. Ntono. Amina. Ejo kikulu. Era nsaba obanneebalize bonooba obalabyeko abaleseho. Wali wensiba gafuuka maka. Njagala kusaasira Myasi. Alaba obwenzi gye bwamutuusizza. Bannanga abantu nga benda ennaku zino. Bava mu kukuba embaga leero. Enkya ne babakwatira mu bwenzi. Muloogi. Kiri Uganda. Maama nnyabo. Kika. Eddanga ekintu ekimu kubivaamu ennyo ssente bulimi. Kituufu. Ennaku zino buli afunamu akasente ayagala kuzimba loogi. Mbawulira. Era gye tulaga eyo abaana mu bibiina bajja kubabuuzanga ebibuuzo. Nti name 2 cash crops. Nga ansa esooka betting. Eyokubiri loogi. Bannanga abantu bakoze bwenzi mwaka guno. Gavumenti singa etandika okubuuza omu ku omu nti omwaka guno wakenda emirundi emeka ojja kwewuunyanga abantu abamu bajjeeko n'amasimu. Kituufu. Sebo. Wangi sebo. Guno omwaka gwe ng'omu wakayenda emirundi emeka. Ogamba nze? Swaza Stan ng'ensi yonna ewulira. Atugendeko mu bulango. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for?
Join 1xBet today.